Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulabira tukwagala nnyo ali mu ggwanga Uganda n'ali Mutala Mayanja. Omukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo oyinza omwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina. Nange twongera okubaanirizaako mwena ate abeekumira ku There Is Still Hope mukola ky'amaanyi nnyo okuba nga temutugoberera okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina. Kakati waliwo akatambi akatambula ennyo ku social media ak'omukyala yali waawa zaawe eyo nirabidde ityana bazaawe eyo so jjukirayo ndabe balina omukolo akatambi ako abantu beebuza ebibuuzo bingi omukazi yafa ki kuba yali awa speech ye kugimaliriza waati n'atondoka n'agwa eri so kadrowinga nnyo ebirowoozo by'abantu nga beebuuza ki ekyaliwo. Kale oba gwe tewakalaba katusooke tukakuwe mu seconds ejja kubanga 20 nawe okirabireko ate tusobola okuba nga tweyongerayo. Tubeeko bannaye tweyongere kale mulimu abamu naye nga tukyali batono. Abaganda tetwerumirirwa, Abaganda tetweyagaliza. Naye Mwami Kizito ayawukana ku Baganda talina ttima ayagaliza. Weebale nnyo. Kale ndowooza akatambi ako kawuliriza bulungi. Wali ag'omuntu baagalaga nti omukyalo oyo balina family language. Balina obutakanya mu family ate ebyekuusa ku ttaka. Kati yali awa speech Gomba ndowooza vice chairman Rosi 5 yali akoze akabaga ako bambi ne bamuwa ayogereko ebigambo byo byowulidde ebyasemba ku nsi kuno okubanga abyogera amwe n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kikulaga ki n'otambula nga weetegese buli ssaawa n'otambula nga weetegese buli ssaawa. Ndowooza olabye sooka n'apoozingamu waati ndowooza ng'alaba ekijja ng'alaba obulamu bugenda n'awaliriza amaleyo aba yakamala n'agamba n'agwa eri n'afa. Abantu bagamba lyo ddogo. Abasawo tebakkiriza bagamba simanyi mutima gwekanga yawo ng'osanze omusawo omukkiriza asobola gye bali agamba nkubulire gwadde ono embeera si bya ddwaliro biri spiritual gye bali abatono naye abasinga ne balanga tembeera tabitegeera bali mani-minded. Tekituufu. Bakanyamu tebako kino bawandiika kiri bawandiika basombako ne ssente afaana ne bakuba $8 million n'okijjamu enjawulo ate mwino zisasula. So bannaye wetaaga Kristo. Ekyo kituufu. Abawakana nti eddogo teririyo era eddogo gye riri. Kati kiringa okuŋŋamba nti sitaani taliiyo naye ng'ate wano bwe kaseera akujjodyo byakuze no n'eri bangi ne mu balokole baga sitaani taliiyo. Waliwo ekyawandiikibwa kiri ndowooza abamu mu kubala numbers nti teri ddogo eriki eri Isirayiri. Kati statement eyo omuntu ayinza ojjula n'agamba nti obaaya baali bagamba ngu teri naye nga wogigwengamu deep. Kaakati trick sitaani gy'akyasinza okukozesa okukakasa abantu nti taliiyo egyakozesa nti akusange buli awo yegeyege anaaweya akukube. That is the biggest lie sitaani gy'atadde mu nsi eno. Ate singa kole banyu bannasayansi anti kati bannasayansi bonna yabasiriwaza dde abasinga abasinga baleeta sayansi waabwe naye ate mulimu kati n'abasumba be bapulantinze bataddewo abasomesa saki doctrine gamba sitaani taliiyo ebyo byogera tebiriiyo. Naye waliwo ne gwe nali mpuliddeko oba Samuel n'agamba mbu simanyi teri spiritual husbands. Mukwano
bano gange Lugala yagaba speech husbands tebiri nja tujja kalita wa tebiri ebyo that is a lie kubanga abantu oboli bateeka mu buzibe ebintu gye biri bibakozesa ebintu bya ddala bayita that is your mentality how kubanga omuntu ebintu tabirowooza nako talaba pornography naagano gajja negamwekakatikako nampaka so waliwo enjigiriza ezimu kati obaagamba nti musumba is not perfect bwe kiri sayasobola okukyusa olulimi lwe like this nalutwistinga just a second kati kiri erigo okubanga olina akasengejja nowezaga nsomba yange ono mwagala neno statement olwalero bijani sigikkiririzaamu omulala agitwale naye nze nkoze ekyo nze nga nze njiganye bwe kiri kati ekyo kitwala discernment omuganda kyayita okwawula ate okwawula okwo kutekinga omutamu nti olina okuba nga oli so committed so attentive ng'oli good listener omuwuliriza omulungi awo osobola okuba nga ofuna that spirit of discernment kati abagala mu ddogo teririyo baba batambuza njiri ya sitaani baba mukutira akajingidi yes we are not exalting witchcraft fere tubigumizangako eddogo gyeriri era likola eri abo abanafu n'abalikiririzaamu kakati waliwo tamuze ababaganda zebakozesa nga abazungu waliwo ba wizard yafaanana atya spiritual topic ino gyolese nobasimpa ogiragirako tulinayo ba wizard tulinayo ba harlot tulinayo ba witches tulinayo ba sorcerers bathuthesayers abo abeebuuza ku bafu abeebuuza ku bafu balaguzi ddala nga beebuuza ku myoyo ate kati bano bapredictinga ebiseera bwe tuyita batya abapredictinga ndi obwo betwalamu bannabbi naye alina bannabbi sebo mbonaye alina bannabbi kati sosala y'omulogo wiiki yamusamize kakati ffe oluganda etwandibagatta wamu kitegeeza ffe tubigatta wamu byanjawulo nti musamize naye nga sosala bwe mulogo omulogo yesosala omusamize ye wiiki kati wizard abo kirimu meanings nyingi ekisooka mpuliriza bulungi nnyo it's a group of witches waliyo group of witches babayita ba wizard ate waliyo okubanga nti ono akolera sitaani si musamize naye nga akolera sitaani nga akozesa professional ye nti tugeze nasoma bwa dokita nakozesa profession yange ya dokita kati mba wizard oyo naye aba wizard kati harlot abamusamize bankugambe ntya abamulogo tubamanyi nga abenzi abaharok ate baharoti kati haroko aba mulogo naye nga wakika kyawagulu nnyo aba ku highest level ate nga musajja ye haloko kati omukazi ye haloti omukazi ye haloti aba asingako sosala naye asobola okuzanya paati bbiri eza wiiki neza sosala abasupasita weeyo oyo ye haloko kakati bingi baliyo banja vandal bring for you abantu abo bwekiri family yaabwe ngeri gyeri separated kakati tuzeeyo wali tuzeeyo munange ugambe eddogoli bantu bangi bafudde prematurely
Many people banji ddala bafudde prematurely nga ddogo. Kati ekizibu ekiriwo nti ofuna such things ate n'ogenda mu masabo. Obambi bwe buzibu ate obuliwo. Nti abantu basobola okuba nga okitegeddeko nti bakuloga naye ate n'ogenda muki ate mu ddogo. Kati sitaani tasagoba sitaani kiriwo obwakabaka ate buyinsobola okweyuzaamu ate tebusobola. inayimira butya. Kingdom divided can never stand. Bwe kiri kakati sitaani oli wakuloga kulira aye n'ogenda ewuwe ye asinga omumuwa kyayagala gwakolera sookoleke taliiko mbono mutuufu. katugeze Deriki agenzeeyo sigenda agendayo nentuuka niŋŋamba mukulu Yamiru oyo njagala omunkolereko nange nokitegeera ngenda nga Deriki oyo yagamba gwe tofaayo okakasa. Sitaani ye waatyo talina saidi talina era asinga omuwa saddaaka n'omukolera byayagala lwajja okukolera yaba daalingi okitegedde ate nti kisinzira wolaze balimu level spiritual world ensi ya mwoyo. Kakati oli akuloga wagenda ku mulogo asinga ku lwo then awakabaka weddemu tebikola abayo oli abajja kukola byayagala. Bano bepera ngagamba mbu gabadde gamaanyi nnyo mbugabadde gamaanyi tusinga era mbu simanyi gali amayembe gakutegali mbugali gamaanyi gakutegali. Sitaani abasa sitaani munne oli Katemba yenyini awedde emirimu. Kakati ekyo that's the mistake number one yensobi gyetukola nti ate tudde ate eri gye batulogera ate katwebuuzeeko. Kati ayinza okuba nga omukadde oyo ayinza okuba nga amanyi kyekyaliwo biki ebigenda mu maaso naye naye n'agenda eri naye yeebuuzeeko. Kati asooka okuggwamu yakifiiramu ebabba tokwatika luli luseke kubakwatika kwennyini njabyankwabye okitegedde. Kisobole tulina okuba nga tutambula twebise Kristo nga tuli mu ye olw'eddogo we lijja ne liraba Kristo liba misinde. Oyogera bwoti waliwo omukyala akatale kafa nti kali okamanyi ndowooza akolera omwo aba obujulizi nagaa yava eri aze okwekolera emirimu gye nokola omulabazi omulalo ng'ayeetala eranga mangagala omukulu olw'okuba omukazi wattu yali musaba endowooza asigala asaba munda naye nda tekyamulemesa afunamu effect. Sitaani akugoba tabuzaako kyakusuuza era olina ola deliverance bagigoba tugenda naye agimulekako bruises ebiwundu era naawe olabe nti yagenda naye this is a mark kano kabonero kano so kalina oba omuwangudde era paka abaako akatonotono akakola ki kakola naye omusaayi gwa Yesu gujja nekolaki negunaaza buli kimu. So bannaaye ensi gye tulimu eri so wicked aye amaaso go togateeka wala nti wawala yagenda okuba nga abikola gwe aw'omu nnyumba yo. Yesu ono yatugamba ng'omulabewo aba wa mu nju mwensula era olaba ab'omukwano ng'abantu tebagalana nnyo so okola research baali bafuuka eki baali bumu baali kimu baali babooya nnyo naye waliwo ekyagwawo ekibaawula nebyonooneka. So naayo omukyala waatu we yafa mu nfa ey'ekibwatukira baba bagamba lokoka mbale kanerowooza ate simanyi balina statement gye bakozesa abannaffe bali abasiraamu mbu oyo aligumiikiriza mbu yalirokolebwa anti manyi statement ezo kyetegeeza okugumiikiriza up to your last breath olina okuguma gwe kasitoniyoza okukkiriza okwo paka n'okugumiikiriza paka lw'okutuka awo Yesu ng'akulokola ojja kuba omaze okulokolebwa. Tyategeeza nti
paka enkomerero olunaku lw'enkomerero no kubanga waliwo enkomerero yawonna naleetuna ne pasono lunaku lwoli nga luweddeko eba nkomerero ye Okitegeera. So banaye ofunanga akakisa nebako woyita ne bagamba alokolera awo nange ekkirizanga kubanga ensi eno abule abantu bali wicked, bantu babi nnyo ate tojja kumanya oluusi newotegeera abakulogooza nogweddala kuba ojja kulaba nga balinga 8 kati nze mukazi watu musajja watu balogamu ki omulo sitaani yetomuvu nakungunya edda waabwe okitegedde bukyolo balina amanya gezeeyita kakati okuwangula ezo entalo nezootamanyi waliwo bingi ebigenda museyo mwe nga tomanyi bayirawe nze kyemmanyi buli sekendi oba eyita wabeerawo spiritual transactions Katonda nasinagamba kakati musaawe mu byenkuwonyeza kambikwazikemu kuba twasimye dda nesaawe munene 1 minute kyogamba bakeera kugira bugizi wali nti munange abadde wali nga akola purogulamu muganda wange atazzeemu bajja bafiide ku live nagweri naafa live gyeoba ng'okyali mulamu webaze mukama bannange nga tonakomplaininga weebaze Katonda naye amazima gokituufu naye nga kyolina omanya the world is wicked. Nfa abantu gye bafaamu ennaku zino ekuleeta ebibuuzo mu mutwe era neeyongera okubanga ekuwaliriza okukkiriza nti Kristo anaatera okudda very soon. So wati omukyala wattu bwe yagenze so family tugisaasideko nnyo Mukama waatyo abagumye agumize ddala poliisi ekyanyonyereza kiki ekyanyonyereza kiki ekyassa omugenzi waliwo ebintu byesaagalira ddala mu bwosimanyi poliisi ebiyingiramu spiritual matters seetaga poliisi ziyingiramu musawo wa poliisi ajaganya omutima gwakutuse olaba sitaani when is manifesting ajira mu a physical disease kwegamba mu ndwadde erabika era bajja kukupi bagambe omutima gwekoze eki bugwesibye naye nga kiri kyekyagusibye kitegedde wamma funa Kristo kale nga tanafuna Kristo asookemu obubaka buneeno we kubanga muganda wange tomanya Abefeso 5:16 agambye atya agambye ebigambo bino wammanga nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi the days are evil redeeming wakuba nti onakiise kwegulira naye kwakununula redeeming mununula obudde ebyolimu ng'ate kaneerowooza kwerowooza ojja kwejjusa n'oyo ali takimanyi naawe oyinza okubeera naye nga tomanyi bajja bakutambulirako na biki bye bakulowooleza so totyangu yatta omubiri niwe gufa asoba nga omwoyo ogwo guli mu mikono emiki emituufu gamba Yesu kwebaza obulamu bwange enva mbukuwa olwaleero bangi babuteeka mu inshuwarensi n'abeera mugumu nti byonna biwedde naye nze olwaleero mutadde muggwe temuli loss era ku lunaku olwo nja kuba nga nfuna obulamu obusaasire ali butuukirivu bwange onongose n'omusaayi Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amiina era amiina ddala katwetolemuko katono nnyo dakiika emu kumene ekitundu kyaffe ejja kubeera kyakusatu kyalo weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.